Nkwaniriza webale nnyo webale ddala tulaba Big Brother Uganda joliko nze Big Bro Jamalo wena kaseke tabani w'omubuulizi nate nkomyewo ne Calvin Kayanja yabasuubiza n'agamba agenda kutambula naffe tumwebaza kubanga ensonga ayina bwaziraba naye oba oli awo kituyambako nga bannayuganda naddala abavubuka emyaka gyaffe gino we tulina okulabira ebintu mu ngeri ensukkulumu ndowooza bwe nnyinza okikozesa oba mu ngeri ey'enjawulo. Kayanja sanso okulaba omulungi wa leero bagamba kyabalabi baffe Big Brother Uganda gye bali omanyi kyano kati twasazeewo ne management tugikukwase giwalabulekukko tulabe bwe kinaabeera ala katajja kange kakkubo kabeere manyi kasetinga emiggo gya internet sanso okulaba kale Buganda wange Kayanja mukomezaawo okosa ebbanga ligenze naye tukyali ku nsonga ya omugenzi omanyi munnange omuntu si mwangu wakwerabira ayina ka statement ke yakola nti mujja kundekayo munneerabire nsigaleyo bw'omu munzikiza ikyuli tetuli bakulekayo ate tetuli bakukwerabira nakawulira bambi wakawulira yes twakulekayo naye ikyuli mu babuloga agenda kubanga bw'olaba radio bwe yasigala mu bayimbi exactly osegedde si kyangu kuba omwana ali mu kunkolera kifaananyi kye nkiteeke mu office ne ku mmotoka yange emabega nkoliko ikyuli president w'ababuloga ali mu kukikola just oteekawo ng'ekijjuko osegedde nga walina laavu era tugambe ye okusinziira ku ndowooza mukwano gwe yakulaga sigamba nti nalina laavu naye bwe kyetaaga babuloga bonna mu byafaayo teri buloga yali asitiddwa era bwe nzijukira wali emabega mu kuziika wali omu yekka eyakandula eddoboozi simanyi oba gwe wali olina amaanyi oba gwe wali ogasinga gwe wekka yejjayo n'ojjayo enjala ne kino kyeteekeko nze nzekka eyaleeta emmotoka y'amazzi n'ogaba ag'obwereere mu kuziika jjajja ikyuli wagaba amazzi akamotoka kalamba akamazzi abantu ne banywa bannakyalo ng'akutte eccupa ne beewuunya nnyo weyazidisi wanukaamu amala kulima lubimbi okunywa ku mazzi g'essente ag'eccupa sente wazifuna ekyo nakikolera ikyuli musanyufu gyali amuswa era amanya nti era musanyufu Kayanja yanziika abantu banywa amazzi ga Kayanja bantu bali musana bali awo bonna ne bebekuru nakamuwase bakakifa nakakwata abantu baziika omukwano gwe yayina mu bantu ko waliwo abantu bolaba abawansi abawakatikati middle class wansi waggulu eri mu babaka ba parliament ab'opposition abatali b'opposition bonna bonna tubalaba mu maziika ekyo kyalekawo Bakayanja kubanga osigadde okoze ekintu Kayanja ng'okikoze naye nga tuli awo nga oba Jamalo akikoze naye nga tuli awo gundi azze owa people power owa FDC owa NRM bonna abantu bonna abajja mu kuziika ikyuli baali bajustifyinga teriyo busungu bwa lubeerera bonna abajjaawo ikyuli yali abavumyeko yali abanenyezaako yali abalumyeko abaliwo mu kuziika n'ekyo tekigaana bulungi bwa muntu nalaba nono omwana ono gwe bayitaani Madubala nalaba noyo omwana tekigaana bulungi bwa muntu asigala mulungi oba omuntu yakuyisaamu eggaali oba yakola atya naye aba n'ekirungi kye yakola mu bulamu bw'ensi naddala mu mawulire ekyokubiri buli gwe walaba awo aladde ekifaananyi nti teriyo enemy wa lubeerera omusajja gw'aba afudde bino tubimalire ku nsi nange ngenda okumusisinkana mu ggulu nga twekwata muki mu ngalo Kelvin waliwo abantu abaziika mu betwogerako mwalimu Segirinya Muhammad owa opposition yaliyo era ikyuli yamuyamba kinene baali bamumye kaadi gwe tobimanyi nali njogera n'ikyuli amuyambira Bobi Wine yali amumye kaadi mumanyi muli bannuupu yali amumye kaadi bwe baagala ekitubaka kuyege Kayanja tugende mpola owa NRM ayamba atyo wa Nuupu okufuna kaadi ya Nuupu kati kankubuulire Segirinya bw'aba n'alaba interview eno kano mukamusaliremu nze mmanye ettaffaali ikyuli yateeka ku Segirinya okujja ku bw'MP ng'ate ikyuli yaliwo yamuyambira wa mu bonna
wali olabyeko Ichuli nga wagira wenale mu constituency ya Segirinya era wali wakavuvu ngano munupu nga Segirinya bamumye kadi nga bikyali munda eyo nonya miliyoni 2 Ichuli naguyingiramu omupira Segirinya yali munda kungava mu bwa kansala sente yali azijjawa Segirinya bamuwa kadi ya nupu era mu byafaayo bya nupu ne people power Segirinya yafuna kadi nga tataddeyo sente byali munsuubiza ne bano bafyutu soja endagaano ze bakoleze bali nazo teyabawa wadde 10 yabaga kasita naakwata entebe nze ndi munaku nga bonna bakikola ku bukaka omuliro gwe twateekawo ku internet era waliwo pulaani mu maaso eyo eyinza n'okuba yatandika dda bagenda kutandika okumubanja Segirinya nalabye wamma ne fuutu soja omwe yavuddeyo naga tusasule nga babanja wayingira dda parliamenti nga babanja ki nga bamubanja okumubeererawo teri naawe yayita ku kadi ya nupu ataasasula Chairman Nyanza owulira muwulire Kayanja ebintu byoyogera simanyi ati kubuulira tonnawulira wali tonyonyeddewo nze njagala nnyo kakase atulaba n'omulala oba oliawo Munnayuganda Segirinya okufuna kadi y'obubaka bwa Parliament ate isimu wa NRM ye yamuyamba atya kakuyegge wano ku internet wabula nkyali kigenda kumulya nnyo omusajja amubeereddewo omusajja akoze kakuyegewe naye olw'okuba talina sente zigula kadi kuba nze isimu eyampa information n'agamba tukube eno munaku munnaffe mwali muwagira Segirinya kati gwolowooza Segirinya yandisinzidde ku ki ku gavumenti eno engeri gyemukyunyizaamu kugenda okuziika omuntu w'NRM nga ne babbalamu gye bali ne babbebekulu kati ayina waategeerera ng'omuntu nti Ichuli teyali ku saidi yaffe naye ansambira omupiira mu bunaku bwange principal wa nupu Bobi Wine oba Kyagulanyi Robert Sentamu ng'asinziira ku mutimbagano yateekayo ekiwandiiko okusaasira eri omugenzi Ismail Tusuubira naye tetwamulabye anti ekyo Bobi Wine olaba yakola ekyo kye yakola okiraba olwewa Isima teri budget nti waliwo abali lwaki nkiresi waliwo abali batandise okutisazinga even now ku social media president taziise president naye nga baba mu side ya NRM anti kankubuulire kino omuntu yenna mu kibi nkubuulidde bonna bano abazze okuziika Isima teri atayisangamu gaali Isima tomulaba nko nga mpisaamu egaali saaliyo nga ndi omu ne kubaagala justice ku lwa Isima saaliyo kati nkubuulira embeera eyo Bobi Wine abeera ku mufu gw'amanyi nti nja kuddayo ekiro tutuule ne Rubongoya tukole proposal eyaki Masasi abaana be bamulekwa muteke ku account eno fa abadduukirira ate mu Isima ayina gwalese Kayanja ndi kubuulira Bobi Wine tomulaba nkonga aziika naye kankubuulire mufuuki principal aziika lwaki teyaziise Isima omuntu obako n'emirimu emirala kambuuze principal Isima yakukola kyekibye ennyo naafa mu nfa bulijjo gy'oyogerako nti tetuli safe wandijje no justifying nga kino Calvin omuntu aba n'ebintu nedda yakoze tekuliiko program singa oyagala okujustifyinga buli omu yenna kubanga Isima abadde alina byakola nga abikolera ku saidi ya nupu olimbo ng'oyinza okumbuulira buloga kiwana yakuba NSSF wa nupu numpe nti ono yakandula eddoboozi lye wa nupu yali Isima abadde abakolera n'emirimu gyabwe mirimu gye ng'aba nupu kati ebyo byonna eby'enguudo Isima abikubye kisaawa akikubye ba MP abakubye bano bakoze bino abikubye ebisiyaga abikubye ebuddo buli wamu wonna Isima awabadde beetaaga abanuupu yayingiddewo n'atereeza embeera wandize no appreciating ekyo teriyo enemy wa lubeerera naddala mu lutalo luno olwa struggle ate kambabuulire mmwe mulowooza nti mwabali ku nuupu mwabali mu struggle
naye struggle esinga muffe abali mu government eno nga tuli bavubuka bato mweyingiriramu wa kubanga nkubulira waliwo ebikolwa ng'obiraba bikolwa naye ng'ate biyuwa ggwe future yo ogenda kulya ebigambo bye kati ng'erinnya mu nguudo nga bwe wawulira NSSF yazikuba isima wawulira yakwe buloga wa Nupu akuba NSSF so gwe n'otasobola ku appreciating ako bwe nkugamba nti Bobi Wine gwatagenda kuteeka mu proposal ye bazungu kumuwa sente tajja kukuziika kwemba mu kyama proposal yogerako nti akolage egenda mu bazungu isima tabadde na mwana ate anaamuga nti bamulekwa baluwa era bw'akola eyo laagiseebagaddi Bobi Wine yalina emirimu emitono muganda wange Kayanja kiringa olwaleero nti bwe kinajja okay Jamalu n'afa Jamalu bw'afa ng'ekituufu kiri nti olina okujja oziika Jamalu naye n'otakola ki ne kisanga nga toliiwo ggwanga Bobi Wine mwali mu ggwanga siraga nti nga tali mu ggwanga alina emirimu emirala ate okuziika kale si kikulu kiki ekirala kye wadde oyagala akole genda mu famire okutuuka okitegedde kyova olaba Museveni naye yategedde n'akola kye bayita amataaba Bobi Wine yakoze ku mataaba isima tuleme kumubaliramu NRM singa NRM yandifudde kino tekibadde tekimala kumala kulaga nti isima akolera Bobi Wine kati nkubuulira kino ekyokumukuba isima nti kibadde kiraga nti akolera Bobi Wine waliwo gavumenti eyinza okwekubira waliwo eyinza okwekubira nga ne Bobi Wine agikulisisaizinga okufa tebamukubanga masasi kati omusajja bw'aba agenze mu mbeera eyo lwaki tolaba there is smoke kigeza wabaddeyo omuliro Bobi Wine kamubuuze mu butambi bwonna isima bw'azzaakola temuliimu kaali kakusanyusiza nti kano omwana ono agezezzaako okujjayo ensonga Bobi Wine osingamu nenyaawa butaziika oba butagenda ku famire kukola nkola eyo empya ye gy'alowooza nti etuuka ku famire ekya social media taata wa isima alina wadde kabiriiti bakyali kuzira erikisoni enene ine simu ali ku mulongooti kubuulira oli ku brother Uganda webale kutulaba lekawo comment genda mu comment lekawo kubaka ndine Calvin Kayanja abamu abatunuulizi b'ensonga mu sides ez'enjawulo kubanga atakoma mu byabufuzi byokka endonga agigendamu ebyenfuna abigendamu naffe abavubuka okutuwa ku magezi oba oli awo naye okusinga ennyo twetoololera nnyo mu mbeera zaffe of course ezitambuza eggwanga bintu bitambula byonna naye ng'ebyobufuzi bibeeramu kituufu tesobola byewala ebitambuza buli kimu Kayanja security ya Munnayuganda enafuye eragaye wadze obunafu buliriddawa ebyamulwanya muzeeyi bizeemu kubanga mu butuufu bw'otunulira kesi ezizze zibeerawo abantu bangi bakubiddwa amasasi anti kati labayo naye reports tetunazifuna anti ekizibu ekya bino byonna kiri bwe kiti ebibuuzo bingi ne ansa ntono buli lwoba nga tolina ansa za bibuuzo oyagala kuggyawo bibuuzo kisegedde muvaawo ddi tukwatamu ddi fe ababasanga mu buyinza naffe nga tulaba tukaddiwa ate nammwe mukyaliwo kati ebibuuzo otuuka nga tokyasobola kubiddamu okuleka okuggyawo ebibuuzo otuuka ekiseera tolina ansa za bibuuzo okuleka okubiggyawo kitegedde kiki kye bayinza okukola bannayuganda ate nkubuulira kino pulezidenti alina kutuyamba atya awo alina kutuyamba anti agenda tuyamba ati twetaaga generation endala aveewo abasajja be bali so bitter greedy for power beewulira nnyo eryanyi ly'emmundu beewulira eryanyi lya buli kimu nalaba mu Weekly Observer amawulire gaali ga 10 Weekly Observer awo ezo ennaku ezo nga emmundu 11,400 if I'm not mistaken ze ziri mu bantu eziri unregistered that was Weekly Observer ekyo kitwala wasi kyoyita eggwanga anti kati kankubuulire kino
tezisobola butaba mu bantu kati waliwo abantu wikebuzaba yateekawo unregistered anti kati kankubuulire kino buli lwe tuba n'abatagambwako manyi obukulembeze lwe bukula okiringa gwe boonaaba n'abaana bo obeera mukambwe ennyo gye bali era okakasa nnyo nti tebakola nsobi nga bakyali baana naye nabo bwe bakula otuuka akaseera nga tokyasobola bagambako kubanga naawe okoze ensobi ze balaba ng'abaana bakula ne bafuuka basajja bakulu banno tegedde nti buno obukya buziba ne bakwenkana basajja banno ne bafuuka basajja banno okuteesa mwenna kati singa tolwana nnyo baana kuteekinga over olwo waliwo syndicate baagala kuteekinga over abaana okyawa decisions nabo baagala okuweezaabwe kati ne wabeerawo akatogo kyekiresa okubanga waliwo kati emundu ennyingi kijja kitya mu bantu osanga omusirikale waali takyagambwako batabani b'emmundu bazirabakaawo akyali mu woofiisi tegedde singa aba yawummula n'emmundu ne zimuggibwako bano abaana tebandizijogeseza naye osanga omusirikale yawummula naye nga mutabani waasobola n'okugenda n'emmundu ku ssomero wali taata ate taata onaamukola ki bwe bali mu gavumenti yatuuka emyaka takyategeera baana be bamutegeerera nati nkubuulire bino tulina abakadde ewaka bwe balaba mu gavumenti ninayo omukadde ewaffe mu kyalo nga bali myaka gye gimu naye nga talina kyaŋŋamba bo baŋŋamba ki omukadde kwegamba bw'okizinga n'okiza kyekimu mu bukulembeze bwe tulina ate abantu baawukana obwongo bwo n'omubiri gw'omuntu teguliiko bukulembeze oba ki bwe gutuuka essaawa nti gukooye gwo guba gukooye toyinza kuŋŋamba wazaala omwana naye azadde okyategeera okumusinga gwoba otegeera kwenkana ki naawe omwana yaba ategeera toyinza kutegeera kusinga mwana wo message kijogezako sindi ati nkubuulira muzeeyi tisai time entebe ogikwasa bavubuka bw'oba oyagala okuyamba abantu agikwase principal w'emagere nti nkugambe kati abaana kankubuulira kino agikwata abavubuka agikwase principal w'emagere kubanga kati abavubuka balayize nnyo mu interest era nga basobola okutegeera okumusinga ate kankubuulirira obvious nkugambye tosobola kutegeera kusinga mwana wo kati wano waliwo ebintu bibiri waliwo abalina obuyinza waliwo n'abategeera okitegedde abalina obuyinza be babulimu waliwo abatalina buyinza nga babasinga okutegeera I told you kino sijja kirumamu toyinza kubeera n'amagezi kusinga mwana wo omukuza n'akutegeera n'akuyitako n'atandika okukola ebirala nga byakola byanjawulo kati kyenkugamba gwe beera n'abaana ewaka ombuulire awo oyo mwana aba ategeera nnyo wooteeka 10 ategeera nnyo kyogenda okuzzaako batuuka ne babeera abaana n'obakontrolingako ne bakustadinga ne bakuyiga ne bategeera so bamanya nnyo ekyokuzzaako obwongo bwo babulina kati olwo ne bagatta ebibyo n'ebyo ne bakola ebyabo kiki ekigaanya okubeera nga abategeera n'abalina obwongo nga tusobola okubeera nga tutuuka ku level emu oba ku table emu obuyinza babukwasa abalina obwongo tenabakukkiriza agamba nedda waliwo generation erina okuwummula kozi kati bano bakozesa obwongo mu buyinza bwo okitegedde bano bakozesa obwongo mu buyinza bwo kyova olaba nti basobola okutomera omuntu ne bamutemula nga bakozeseza emmundu n'ababula mu gavumenti these people are very wise nga tebakozeseza mundu okitegedde bakozesa obuyinza mu ngeri gye baagala olw'okuba nti balina obwongo okusinga ababulina so oli n'asigaza buyinza bwokka ng'obwongo bano bamusinzeeko batuuka n'okumusayiningisa byatategedde papula bale asoma ddala ne baleeta ddala gwe nkubulira abaana nga bakuze bayita b'omuzannyo Big Brother Uganda we bali kutulaba lekawo message ndi ne Calvin Kayanja Calvin nga tumaliriza tugenda kwetoloolerako ku nsonga eya security tugimaze naye tugenda kwetoloolerako ku nsonga y'emirimu y'abavubuka katono nnyo tujja kudda ogikkaatirizeekoko
abavubuka tetulina mirimu tetulina mirimu that's why olwaleero internet zino zituyambye nti oba oli awo abasinga kwe twekwata tikati osanga nti wasoma ebyamawulire ng'olina okwongererezaako akantu akalala oga nti nkola ku leediyo naye nyina okwongerako kino nkola ku tv naye waliwo omuvubuka muganda wange omulala ali eyo yasoma byasomye naye tewali mirimu nti abali mu zikampani ez'enjawulo offices ennene tebavaamu ekiri kye wasoose emabega oga nti obuyinza n'amagezi kati ab'amagezi ate abali eno tebabayingiza omuvubuka akola atya mu Uganda okufuna omulimu anti kati kyenkugamba kyekino kuba bagidduka Uganda kyenkubuulira kyekino tukkirize mu ggwanga Uganda emirimu mitono sijja kugamba nti tegiriimu kuba waliwo abagirina abafuna toyinza kugamba muntu ali mu ofiisi myaka 3 eriyo abaali mu gavumenti ziri ali ne mwene eriko kati tolina bw'omugamba nti tewali mirimu bwe tuba twogera ebbula ly'emirimu mu Uganda mulimukko naye mitono mulimu egyabo babagiina ne kati njogera eri abatagirina yes olwaleero Uganda we yatuuka tulekeraawo okubeera ku setting kye nasoma kubanza olwaleero nina bendaba mu mawulire nga yava mu Cutekisi akola mawulire muganda wange yisa nnyumya nnyo naye ne mugango ondabirikira abacutekisi kubo entambula yonna eragange yakwata kasero ne katebe wano yakyusa kyano kati ate yembeera eno mu Uganda abantu gye babaddemu successful abantu gye basucceedinze bw'ona alinda omulimu gw'oyagala mu woofiisi oyinza obutagufuna tegiriiwo ani nkugambye n'abagirina tebagita tebagala kuva mu ofiisi ate embeera we yatuuse buli omu aleeta mwana we kyekyetedde generation eno endala okubeera ng'eva mu ggwanga egenda ekole andi kankubuulire kino ekirala atayagala kweyiyiza mu ebyo biriwo ajja kufuluma eggwanga ng'ayagala mulimu wano omanyi emirimu tewali naye okwekozesa weekuli obadde okimanyi bulungi osobola okwekozesa namba esinga ey'Abannayuganda abeekozesa basinga abayina emirimu ekyo tekirina nsi gye kyali kibadde enamba esinga ey'Abannayuganda nga beekozesa ba CEO okusinga bali be bakozesa kati bwe tunuulira ba CEO bameka abalina YouTube channels bwe tugatta ba CEO abalina YouTube channels anti nabo baba ba CEO banga abalina TVs ba CEO bali bameka kwaba abakola kuba singa nkeera n'empita ba bloga bonna n'empita n'aba media house ojja kwesanga nga mulimu ne ba media house nga ate ba bloga kati kyekugambye anti abasinga era kati olaba okyoyogerako kya media nti abasinga ba YouTubers nti tuli mu media tukola ku zi radio ku zi TV kati kyenkugamba kyekino abantu abeekulyetingidde emirimu mu Uganda bangi okusinga abali employed one batya emirimu baginoonyeza gwe bw'olira kisingano ga nti kansigale nga ngunoonya bw'otali gufuna ogenda kukaddiwa nga ne ssente ze baakuteeka mu ssomero tozigjeeyo wano oyina kusalawo busazi kubanga tetukyalina kyakkola sijja kugamba nti linda woofiisi oba kola kino eriyo abantu nga future zaabwe tajja kugenda bweru netandikira ku ebyo byolaba weeyiyizeemu ojja kujjamu omukisa atandikire ku ebyo byolaba tulinayo abantu baganda baffe abaasoma ye n'akakanyalira awo engalo alinda Japan bano bagenze mu manda bagasuubudde bazimbye zaakeedi okyali awo yuno kozesa opportunity wano mu Uganda okozesa opportunity kyolina kyekikutaasa nokyusobola mwana muwala ebbeerire bwe liba likyasimbye bwe lityo kyali ku piiki yakola ati nina muganda wange yaŋŋamba nti omuwala ebbanga lyabeereramu ku piiki lyebbanga ng'ebbeere bw'akutama tayawula oba akutamye oba ayimiridde bbeere lisigala kati omuwala oli myaka gy'olimu ku piiki yo naye olemereddwa okukozesa opportunity eyo okubeera obulungi mu nsi mwokola butuukirivu ala bulungi omuwaayo bbeere limala okugwa emyaka ligiyiseeko mbw ate onoonya basajja wano tukozesa opportunity so kati omuwala alina kukozesa opportunity eyo ati kyenkubuulira nafuna kyayagala
Wano mu Uganda twetega bwetezi tukozesa opportunity kyolina kyosinga ku balala kyokozesa okuyitawo. Nkubuulira, I always advise abaana abawala. Oli ku piiki yo myaka okuva ku myaka 2 paka myaka 28. Ebbere bw'okutama ne bw'oba oyimiridde oli tayawula nti oba liri mu kaleego oba temuli. Oli mu myaka nga bw'oyambadde akaleego oba toyambadde tewali njawulo. Awo alina okukozesa. Olemeddwa okunoonyezaawo omusajja. Abasajja n'abantu bayaayi. Batugaa tuli bayaayi. Kati bw'otabajjaawo ng'okyali ku piiki yo n'abajja eri ng'amabeere bw'okutama bw'oti ne olina kulirondera mu bbaafu. Otegedde oba ogenze weesalako emikisa. Tunoonyeze ebintu byaffe mu step mu piiki zaffe. Bino ebyawano byakwetega. Si bye biri ebyedda nti wakulanga. Beetega ne balemererwa. Okujja kankubuulire. Okimanyi nti luli omuwala yakulanga n'omuvubuka n'akulira wali nga naye bazadde bakimanyi nti abo be bali ewasera ne beewasa. Kitakyasoboka kati. Tekikyasoboka. Embeera yakati yakwetega. Kuba kati bayo n'agenda ne yeetega. Ogenda ne weewuunya bakazi be tuyina eka ogenda okumuwulira ebyalo byavuddeko nga byewala n'ogenda ate kati ono eyazaalibwe Makinde yatuuka ate kabula soke. Mukajja munange yeetega bwetezi. Fumiitiriza obirowoozeeko bintu kati byakwetega noonya opportunity ewalala. Otunuulira abakyala be tulina mu mayumba gaffe nga baakuzaala kabula soke wekamera maido eri newebuzoli yafubutuka ate ate tukwataganire kabula soke. Yeetege akyuse chano ng'owakyutekisi. Kati nkugambye nze nina bendaba mu mawulire muno naye nga ndaba indicators zonna zindaga wakasero n'akatebe tebalingize bakazi bitooka byawange ng'obukomennyo. Wabale nnyo webayitanaatuyazenge. Calvin yatusuubizza tugenda kukola naye inshallah. Chano yo twagimukwasizza naye olw'okuba nti nno atangaaza mu mbeera ez'enjawulo abavubuka mukiwulidde engeri gyakikwasaganyamu ajja tubuuliramuko actually ekinaagwangawo kyajja okwogerangako ababuulire nti kino kiri bwe kiti oba kyabadde kirina bakolebwa bwe kiti. Oba ekikulu kya byonna mu Uganda mulimu abantu abagezigezi nga mmwe naye abantu bakozesa opportunity kubakozesa. Kituufu. Katikkiriza Jamaalu nze nsobole okukozesa ntuuse eddoboozi liri eri abagoberezi bange oba abalaba channel eno. Ekisinga obukulu nti oleme kwesigaliza kintu ky'olina. Okitegeera olina waliwo wanenyereza wanenya twali ku interview endala n'onenya Bebe Cool obutadivisinga omugenzi Chuli nti yakolamu kensobi kubanga yajjanga abadivisinga n'abadivisinga awo nawo nembulamuko neŋŋamba naye ate omusajja yali ategeeza ki yatwadivizinganga nti kati kino olaba Chuli abadde ayogera ebintu naye nga binyizaamu ku bantu. Singa nsuubira nti Bebe Cool singa yamukubira essimu nga bw'atero zitukubira kyandikyusizza nnyo obulamu bwe kubanga Bebe osobola okwogera ebinaga ogenda oli Bebe olaba tekimuyisiza bulungi jegeeza kano ne gwe nakwogeddeko tekimuyisiza bulungi n'obulamuuko n'ogendako mu kyalo. Osegedde so mu mbeera eyo nsuubira nti Bebe teyakola mulimu gumala. Tweyanzenge akuume atakuumira mpeera ekikulu kya byonna kyakwekuuma abavubuka bannange okukola kikisinga obukulu naye ekisinga obukulu ennyo kwagala ggwanga lyo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.